Essujju ebbi likunamira ku lulyo gye lyava. Bannange nnaayitanga n'abagula abayiisa gubaggwako. Omuwabutwa alina emmere yeetabula gwatta. Mwebala okunkonera kubanga ebigenge bikonera ngalo. Ne munnyaniriza wakati mu perekitya w'omusana. Alabika okubeera ng'azuukusa ne kaweekwa omutaka w'eggango. Ndudde okwewagira embuzi ajja zitwala n'ekiro. Ndudde okwewagira enkoko ajja zirya n'ekiro. Ndudde okwewagira muwogo ayolekedde omulya n'ebiti. Nze Kanoonya Juma omulangira ow'Ebukerekere n'eddira emmamba Kakobozi akabbiro Gongolo Nakawuka. Tusibuka mu Kabaka Bukulu Kimale Mpaka Ettumbaali mu ssaza Busiro. Ndi omusomesa ow'ekyasa ku mutimbagano ng'emutera okumpita naye nga nzaalwa baalugave abasese abamalanga abava eyo ew'omutaka Ggere emalanga Ssese era nga kaakano essiga eryo alikulira ow'ekitiibwa eyaliko Katikkiro wa Kabaka Ronald Muwenda Mutebi omuberyeberye Joseph Mulwanyammuli Ssemwogerere. Bannange lume eggumba amazzi gawole nkuyiira akanyama akabisi naawe owuute ku tuzzi. Bagamba ekiri kutta kyenditta wazira ennyanja n'omuliro. Bassebo ne bannyabo ggo wenna ayagala okumanyisa ku byafaayo bya Buganda, ku nnono za Buganda, ku buwangwa bw'Abaganda na buli kimu kyonna ekyekuusa ku lulimi Oluganda. Munnange ojja kujja mu inbox yange oyite kasaraba 256 751 4769. Ennamba eyo ejja kuleeta butereevu mu kasanduuke kange aka WhatsApp eri kasaraba 256 751 4769. Njagala nkujjukize mu masomero bino bye mbasomesa tebakyabisomesa era tusigadde bisomeseza ano ku mutimbagano. Ojja mu kabokisi n'enkusomesa n'enkubangula n'otegeera ku bikwatagana n'eggwanga lyo. Baleke kusomesa bintu bya Napoleon gw'otomanyi, baleke kusomesa bintu bya Mussolini gw'otomanyi. Tegeera obuwangwa bwo ng'oyita ku nnamba eyo ejja kusula mu kabokisi kange ka WhatsApp. Oba oyinza n'okuyita ku MTN eri kasaraba 256 788 461 228. Bassebo ne bannyabo, njagala okutegeeza olwaleero nzize n'ekyafaayo. Wano wendi eno gaali gyendiko gaali naye eggaali eno mu Buganda yajja mu omwaka gwali gwa 1891. Eggaali eno mu Buganda yajjamu omwaka gwali gwa 1891 era eggaali eyasooka yaleetebwa omusajja omuminsani gwe baali bayita Reverend Robert Ashe. Reverend Robert Ashe yatwala omulimu munene nnyo ng'atambuza bigere okusaasaanya enjiri y'abasajja abaminsani. Kinajjukirwa ekibiina ekyaleeta abaminsani mu ggwanga erya Uganda baali bakiyita Church Missionary Society okuva e Bungereza. Era abaminsani baatandika okujja muno okusaasaanya eddiini n'abamu okuleeta ebyenkulaakulana nga basinziira ku bbaluwa Kabaka Muteesa gye yali awandiikidde n'abakyala w'e Bungereza mu biseera ebyo baali bayita n'abakyala Victoria oba Queen Victoria. Wabula abaminsani abajja oluvannyuma mwe mwali Reverend Robert Ashe. Ono yali yajja dda naye n'alaba nga waalingawo obuzibu mu ntambuza y'enjiri okuva mu Buganda ogitwala Fort Portal mu Bunyoro oba Ettoolo, okuva mu Buganda ogitwala Busoga n'ebitundu ebirala. Kati yasalawo aleete eggaali eneemuyambako mu byentambula. Eggaali eno etuuka mu Uganda omwaka gwali gwa 1891 ng'ereetebwa omuminsani gwe baali bayita Reverend Robert Ashe. Era Abaganda eggaali eno mu biseera ebyo baali tebalina linnya lya giyita kubanga baagirabangako ng'etambulirwako Reverend Robert Ashe. Era Abaganda eggaali nga bagiyita ekyuma kya Ashe. Lyerinnya eryasooka okuyitibwa eggaali ekyuma kya Ashe olw'okutambulibwako omuminsani munnaddiini okutambuza enjiri eya Kristo oyo gwe baayitanga Reverend Robert Ashe. Yagireeta omwaka gwali gwa 1891. Mulimbula bazinga bassebo ne bannyabo kitagenda azaala bagenzi ekikonde ekisindika ffumu. Lwaki sibita? Kubanga munnange
bagamba nti ate bw'otova ku nnyama osala eddiba. Tunaddamu nate abakulu biruga bakubira enkyaka.